Kakati obadde olina tubaye tunnyonnyola wali waliwo byokoonyeeko ne bireetera okugenda ku topic ne tunaba tetugimaliriza nga twakola luli tujja funa obudde olwa tugimaleeyo ojja kungayidinga oba tusobola obbigatta but I wanted us to talk about fashion and music. Yes, simawa tusobola obbigatta oba kiba kinene oba tukwate kimu kimu tukwate kimu kimu katukwate ku music. Lwaki music bansomye tonona byennyonnyodde engeri Stan gy'asikamu abantu bano akozesa nnyo ebintu bino bibiri ebiyimbibwa mu nnyimba nti tubitegeera ffe tuzina amazina engeri gye twambalamu so bajja tusooke tukwate music tumunnyonnyole ondage music ono yagwirawa music omulungi mutegeera nti olina waba ayimbye gospel mutegeera nti ono gospel mutuufu simanyi wonna w'okitandikira. Kakati tulina okumanya nti wano mu nsi si bintu bingi by'osanga omuntu ng'asinza sitaani mu lujjudde naye ekintu kimu bwe basinga okusinziza sitaani mu lujjudde music. Era lwaki sitaani akosa nnyo music? Lucifer yali muyimbi nga ye musinza ow'omu ggulu kati kyamwanguyira nnyo okufeekinga ekyo kye yalimu kubanga Lucifer yatondebwa nga ye musinza kuba Katonda yali atonze Gabriel wa bubaka Michael mulwanyi Lucifer nga ye musinza ng'era ye yali eddoboozi lye n'ebivuga byali munda mu ye byebivuga byonna. Yali ayimba ng'ebivuga byonna biri mu ye so kakati bwe yagwa kimwanguyira okufeekinga ekyo. Kakati music ono engeri gy'atwala abantu nze sigenda kukubuulira kye nnawulira ngenda kukubuulira kye ndaba era kye mmanyi kuba nze kye ndaba kyansobosezza kuba Katonda asobola okusoosa abantu okulaba ebyenjawulo. Kati music ennyimba nnyingi music sitaani aziyisaamu message nga ansalinga Jesus. Abayimbi bangi bayimba nga sitaani amutumye message addemu Jesus addemu oli nga amu ansalinga olw'okujja okununula abantu oba nga ayagala oyimbe nga oddamu Jesus kyova olaba oli ayimba n'agamba watuleka gwe waleka n'eno ensi wabuuka boda wagenda erifu watuleka eno oli n'ayimba nti nze njagala kunyumirwa nsi sagala kumanya ani yaani baba balina gwe baddamu waliwo ababa wadde message nga balina gwe baddamu waliwo n'omulala ayimba actually nyimba nyingi nyo waliwo n'omuyimbi omusimu na Uganda yayimba oluyimba lwebeta Faded. Kati Faded sitaani we yava mu ggulu n'agwa wansi yafedinga obulungi bwonna bwafedinga era na buli muntu agenda okusinza sitaani afedinga ekitiibwa kya Katonda ne kimuvaako. Era wowulira omuyimbi oyo yayimba oluyimba Faded n'ogoberera lyrics ayimba n'agamba am faded ayina wayimba n'agamba there is a ghost inside him. Omuyimbi oyo ndowooza oluyinza okujja. So abayimbi abo bambi babayimbanga waliwo omuyimbi omunnauganda kugamba yalaba eri gye baagenda ewoyo yabawa ye n'ayimba ng'agamba nti kino nagudde mu kitimba siraavu segedde n'ebirala byaddakawo kati wenkugambako kino wogatta n'ebirala wotuna lyrics ojja kiraba ate sitaani ababuulira nti bali mu muliro kyova olaba bangi bayimba nnyo fire there is going to be fire burning them muliro kubanga sitaani ababuulira nti genda mu geyeena. Kati omuyimbi yasanyuka nnyo ng'abalaba mwongera ogenda mu muliro n'ayimba sagala nabyogerako omuyimbi bajja mutegeera so nga ate ekigendererwa kyange si kya kuvumirira kye tuliko saagala nnyo nange ebintu bya bino mannya bikiya naye kati kye tukola
layini emu ekumala kitegedde oli wagamba njala kunyumirwa bunyumirwa nsi ffe kyetumanyiiko tetwongerako kirala gwe wamanyi wonoonyereza ojja ziwulira oli wajja naga fire bandem mu abamanyi tetumumanyi ffe kati amannya nedda naye njala discussion esigale ku lyrics ezimu ezikozesebwa ate bakimanyi nti Katonda yalokola obuddukiro buli wa Kristo yekka kyovola abantu bangi bw'aba yagalanga kutiisatiisa sitaani ate nga atiisatiisa owuwe anti oluusi bamusaba ebintu n'alwawo biwaayo naye n'alaga nti nze kyovola omu ayinza ogamba nze nalokoka ng'agezaako kulaga message nti nze munveeko kyovola olwo yayimba nze nalokoka yali agezaako kutiisatiisa naye nga kyenyinza okubuulira nze ku kyendabyeko abayimbi 10 bwe bakola endagaano ne sitaani abasobola okusomoka ne bavaayo ng'oli mulamu baba 2 ku 10 kubaako 2 abasinga bonna ekirowoozo kikusaze munda mu gwe nti oyagala kuvaayo bangi babatta kubanga ekintu ekyasinza obuzibu ku nsi kuno ensi eno gye tulimu kwe kusinkana omuntu amanyi Katonda kati ate bw'oba ogenze wa sitaani n'omutuukako n'okola endagaano naye ekikuyamba kimu kuddukira muntu amanyi Katonda amagezi gajja kugamba nti ddukira mu kyaki naye nga kyaki gy'olimu otuuke ate nga nayo yiye sigamba nti zonna zize naye nga 2 ku 10 mu nsi yonna zize kati mu kunoonyaawo okuwammanta okunoonya amazima atabangi nnyo mbalabe bangi nga abamaliriza lwaki abamaliriza mu kugenda ye mugezi okubasinga era teri muntu alina magezi nga ga Lusifa era ffe Kristo ali mu ffe yatusobozesa okitegedde kubanga Lusifa kyasinga abantu ye wisdom yali malayika yaweebwa wisdom mu bujjuvu kati ffe mu Kristo we tumusingira ffe tetulina wisdom yekka ffe tulina knowledge of God naye wisdom gyalina ya Katonda neffe tulina knowledge of God understanding of God fear of God might and counsel ffe tulina emyoyo egyo 7 kyovola sitaani waakwataakinga addukira mu makubo 7 kuba buli mwoyo gumukuba gwe kyovola addukira mu makubo 7 naye alina wisdom naye mu bujjuvu kati mwe tujja mu Kristo tumanyanga bw'alaba kuba alaba nga bamalayika bwe balaba eyo wisdom akyagiina kati ye waakutunuulira alaba soul kati omuntu wagendayo amukozesa endagaano ojja kumpa kino na kino owaayo emmeeme eyo ya akusaba kiri kyamanyi nti woolikolera ensobi akuttirawo gwe ne weeyama obuyinza buli ku lulimi lwo okyogera emirundi n'emirundi ye nga akimanyi okyogedde kubanga alikikozesa maaso ga Katonda nti teyakukaka kati bambi we bagezaako okuvaayo abattirawo era bangi abayimbi abo boolaba tulina okubasaasira kubanga bayingirayo nga banoonya bugagga namannya naye kati okuvaayo tebamanyi kubanga olina okusinkana omuntu amanyi Katonda nga tateebereza nga tali mu bya kuteebereza alina okuba nga amanyi ekyokukola alina okuyita Katonda ajje otherwise omuntu bagenda mutta kuba soul already yagiwaayo segedde already soul oli yagiwaayo yakola endagaano kati we yakola endagaano n'ayingira mu ndagaano endala segedde kati olina okubanga asinkanye omuntu amanyi Katonda era bangi abaliyo ne bawulira bino baagala okuvaayo naye kye beebuza ku mutima ngende wa ani ananyamba kyekibuuzo kye era bangi n'omuyimbi omwe eyafa ow'amaanyi ennyo mu nsi oba mu Amerika eyali azina ennyo yali atuuse nga ayagala kuvaayo kuba yalabanga nga tebabafaako nga bye yanona nayimba n'olimba they don't care about us wotunulira lyrics bambi ku ssaawa esembeyo yali ayagala kugenda ku show ayatule ayogere ebyamuba ayavuwale ne bamutta nga show etuukidde ddala nga zitiketi zaaweddewo ddoggulwa
kakati bambi tubasaasire naye nga nze mpulira kubanga ye abateekamu omutima nti totya kino oba ofiirwa omwoyo gwo kyovola omuyimbi ayimba nze sitya loss naye tunuulira lyrics oba solo egende okitegedde era oluyimba ne lutunda nnyo naye nga bambi aba n'ennaku era tubasaasire baba n'ennaku kyembuuza lyrics zino abateekamu maanyi ne baba nga baziwandiika yazibawandiikira yabawa abazibawandiikira kola obempulira n'owulira nti oluyimba naluyimba naye ono ye yaluwandiika kati sikitegeera kiba kitya kakati ebiseera ebimu agenda n'olwero yawandiika ne balweditinga ne bongeramu lyrics ne mugatereza bwoti kubanga bakikola nga kyakwekwekanya toyinza kimanya oluusi abamu bamugamba kolera mu studio eri ono gwe tukwasiza oli ye nga yamanye ekyama kati yamugamba leeta oluyimba lwa wano teekamu kano naye nga kajja kusinza oli naye nga bayimba ennyimba nga balaga waliwo abayimba nga beewaanira ku Katonda nti omwana yayonoona tolina kyakukola ffe twasalawo kino era waliwo abayimbi babiri sijja boogera bombi bakyala bayimba oluyimba nga balaga omwana yayonoona mu pampa naye wootuna lyrics kweganga balinga bagamba Katonda kola kyokola ffe kino kye twasalawo okitegedde kati nze ezo ennyimba nzuwulira nensoma mangu lyrics ku speed ey'amaanyi nendaba kwegamba mba ndaba bingi naye nga ekikulu kya byonna bambi bawambe kyovola waliwo n'omuyimbi omu mu America yali akola show ye n'ateekawo ebipande bingi nga biraga omuntu ali mu kkomera ali mitayimbwa abantu tebamanya naye ye kyeyasima okukosa ku show ng'agezako kulaga abantu nti emmeeme ye bambi muwamba ali mu kkomera naye nga talina ngeri gyakyogera kyovola abayimbi bangi tumanyi ati ya designs obudesignings stage adde omalayo nti kyovola abayimbi bangi bakola ki kyovola abayimbi bangi bakola tatu ng'amaziga agajja wano munda bakaaba bagezako kuweereza message ali eyasobola obayamba munda bakaaba bali mu maziga naye nga bo bamusinza ddala sitaani era abagamba bagendagenda mu hero kyovola lwo omuyimbi omu mu America yayimba n'agamba I've been to hell, I can take you, I've been to hell and back so kakati bambi ate n'ekirala abalala n'amannya ge beeyita kati science alimba abantu nti waliyo ebizungiriza ensi endala era simanyi ababeereyo babayita alien sabingege banyaga ewafula oguti yaliko kamera tuli ne Kalyango Joel tugezaako kulaba ntunyonyola music engeri stand gyakozesaamu music okulaba nga ate atuuka ku baana b'omuntu n'okubakyusa okulaba nga abazza ku sayidi ye dina events byakutimba bo bye bakola abanoonyeeko olina birthday weddings baby showers na buli kimu ojja kuba obanoonyaako mwogere bulungi nnyo ku bbeeyi ensaamusaamu beeyi gy'olina gye mujja okuteesezaako okulaba nga oba oli awo mutereeza ne muba nga omukolo gunyuma ebifaananyi ne binyuma naye bye by'okutuuka ku mukolo nga sente zo wazitaddemu naye nga tegunyumye tegulinganga olinga ataatimbye leka tubikomye so munoonyeho kweza ennamba ajja kuba oba oli awo mukwatagana bulungi mukyala talina buzibu ajja kuba akolako bulungi nnyo then JS Medical Hubs bo bakozesa ddagala lya habo agamba oba olina pressure sukaali oba olina ulcers olina enkovu zino ezizimba zonna munoonyeeko ajja kuba akutereeza bulungi nnyo n'ebirala bingi byajjanjaba sosola omunoonyaako omusawo John ajjaba akolako bulungi nnyo ate nga ekisinga obukulu era naye musajja ategeera Katonda musajja mulokole nansonyiwa nyinza okubeera mbadde a bit low this time naye kasita gwe ntudde wano Kalyango Joel amanye kyendiko ndi mulwadde so tujja kukola nga wetu n'okutuuyana nabagambye tombeereyo ne mugamba omusajja abadde ki naye eddagala these are effects of eddagala lyemmira okulaba nga ndi bulungi wala yaŋŋambye
mbundabika nyina covid mu comment awo nedda bambi sirina covid musujja gwe guli mu kuntawaanya naye gujja kugenda olaba covid namuwona wali weyagirira ennyo ate nga nali nzunga nnyo ebiseera ebyo nga ntambula nnyo okukola omulimu gwange ogw'amawulire nkiwa tasobola kunkwata kati kale obadde okyannyonnyola n'ogamba nsese busese sisese ngambye bugambye nga ati abamungi era we mbadde ndaga naye sooka omaleyo point yo abatulowooza waggulu awo aliyeni teziriiyo. Ekyo kye bayita aliyeni tekiriiyo, wabula ziri dimoni sitaani, ziri dimoni sitaani yennyini ze zikola magic ne bagamba nti kubanga nze ŋŋendayo nnyo naye nze mba ŋŋenze kulwana ntalo za mwoyo, mba ŋŋenze olw'ekigendererwa ngaba n'ebintu okumenyaamenya ekigambo kya Katonda kinnyikire mu mutima gy'abantu. N'ekirala ŋŋenda n'endabayo abagenzeyo okusaba amaanyi ab'enjawulo, abakulembeze b'endabayo si ba Afirika, bagendayo okunoonya amaanyi amagezi, bagendayo ne ba scientists okunoonya amagezi okukola ebyokulwanyisa ebisingayo. Kati olw'okuba Sitaani okutta kyasinga okwagala n'abawa amagezi ag'enjawulo engeri gye bakola ebintu ebisaanyizaawo ddala ddala. Mulabye nga abawa amagezi ago ne bakola ekyokulwanyisa ne kikuba wano n'amagumba n'otagasangawo, wabula nga kikuba ne byevaporate nga ne bisaanuka n'osanga wano n'ennyumba teriiwo n'abantu tebaliiwo. Mbalabye abakulembeze bangi, naye bali abakulembeze bangi bamanyi nti boogera ne alien zibawa tekinologi ate asukkulumye. Era omukulembeze bwe sijja kwogera gwe nasangayo gwe ndabye emirundi mingi, ye takkiriza na mu Katonda. Mu nsi ye takkiriza dda abantu basome Bayibuli, naye ye mulabayo nnyo ng'agenze kubuuza amagezi ki, era ye yeesiga gali amagezi bali ge bamuwa kuba yalaba nga ate gasukkuluma ensi eno. Naye bali bakugu mu kuzikiriza ko bo kasaba kuba bajje abantu bafe, bamanyi abantu bangi bajja genda mu muliro nga tebaneeteekateeka. Naye nga tukyali ku kya music oyo siga nti Sitaani ali mu music ow'ensi yokka, wabula ne mu nnyimba eza gospel bangi esewo. Obadde tumaze music lyrics bikingo ng'okyakwata ku mannya, mbadde manya amannya gano ngenda okugendayo nga nina erinnya lyange. For example neetuumye erinnya lyange kuyimba awo kimanyi ziba group connection biki ne bakutwala yonna gye bakututte n'ofuna amaanyi fame sente, naye manyi ngenda n'erinnya lyange. Anti kakati amannya sinnagoogerako, wabula mbadde ngambye bugambe nti science alimba nti waggulu eyo waliyo zi alien ababeereyo tubayita ba alien, wabula sinnagenda mu mannya gonna. Kati abamu amannya lwaki bageetuuma, abamu bakwasa nti eno goddess yejja okuyamba ng'era ejja neekulabikira biki kwega nomanya nti ono malayikawo, naye otuuka oba okimanyi malayika wa Sitaani kyobola oli ayimba nagana naye malayika nabakyono oli malayika kikaaki okitegedde. So naye ng'abawa nga si wa Katonda, naye nga bamukwasa nga era tunagenda mu fashion nja kulaga goddess emu nze gye nnalabako era gye mmanyi obulungi gye bayita Gucci, yo nga yeereeta design ezo neekwasa oli n'agaggawala nnyo, naye nga mu kugaggawala buli kintu gye kiyita bw'oyambala ekyo nga tolina bigendererwa bya Katonda, amaanyi gaakyo gakola ku ggwe. Waliwo ebintu ng'obyambala amaanyi gaako ne gatakikolako olw'ekigendererwa ky'okoze. Oyinza okuba oyambadde bwambazi mpale weebikke oleme kutambula bwereere, naye waliwo kubanga oyambadde empale ng'ate kakutte nnyo nnyo, kitegeeza alina ekigendererwa ate ekirala. Era obanga ayisa obwereere kati awolo amaanyi g'ekyo gagenda kukola ku ggwe agava eri eyo dimoni eyaleeta ekyo, okitegedde. Kubanga yo Sitaani ebintu bye yabawa logo kuba yalamba ebintu bye, kubanga bali we bafugira ensi eno bw'ogendayo ng'ogenze kufuna bugagga byebyokulabirako bye bakuwa. Katolaba Gucci wuli wali, tolaba wayini gundi erinnya ly'omwenge we guti liri wali, tolaba kino bwe kiti kikiri wali.
naawe n'ofuna kye bayita inspiration. Agaba logo era olunaku lumu lwe tuliyogera kapiira olowooza lwaki baleeta logo ya kapiira n'olaba oba empologoma eyina enjala nga logo ya kapiira bikwataganira wa n'akapiira wabula gubuli guba muzimu nga gwe guli behind all that tegwagala guteeka amabega nga gwe kukola ssente gwagala kubeera ku fulaga na ku logo ya uniform. Eyo yo kanjogere sijja kutya. Ogamba kapiira Premier League akapiira konna eyo kanjogere kuliko nsolo kibayirawe ku Premier League nayo ni ebaki nejja wange oyo yagimanyi Premier League wafula Premier League eriko ki Lion kifaananyi nkisika naye simanyi oba eba Lion. Era wetegereza ojja kulaba mbu era si kisolo ekya bulijjo ojja kulaba oluusi amagulu gasukka mwana kati question is ekwataganira wa n'omupiira kati omupiira oba tulifuna lunaku nengo just ndese kibuuzo tujja funa tukyogereko obadde ojjayo point nti you look at the logo ng'olaba tebikwatagana ate mbadde sikirowoozangako kubanga mupiira anyway kale nenjogera nakyo kati ekyo kyolabanga logo nze nkiraba nga kivudde mu logo era nenjogera nakyo kivaayo nenjogera nakyo era nekiŋŋamba bano bange era bakola endagaano nange era nvunanyizibwa kino na kino ne kino ne banneyanjulira nempitawo nengenda awalala kubanga ezo rituals zaaliwo okuva edda nedda akapiira nga tekanabaawo arena yaliwo weebuuze baali bakoleramu ki kati bye baali bakoleramu bye bamodernaizinga ne bagamba katu naye ne basigala obukwakulizo principles eza rituals ziri n'olaba nga akapiira kajja kubaako design nga ya pentagon n'olaba nga bajja kulaba akapiira ka pentagon n'olaba simanyi namba 13 ne namba eno tetugikosa kino n'olaba nga osegede ziri rituals za dda n'olaba nga bagoba akapiira n'olaba nga bakoze advert omuntu ng'asinza akapiira wabula abatekyetegereza ne balabulabi ng'akutta akapiira naye abali mu mwoyo gwe n'omulaba ng'akoze ati ng'ali mu kusinza idolatore kitegedde kati nga era wobeera mu mwoyo obiraba nnyo nga bitambula naye nga zino rituals zaaliwo okuva edda just buzz modernizing naye zikyalina amakulu ge gamu nga gali ag'edda esewo. Tubadde tugenda ku gospel music era nga kyembadde njalo okujjayo actually off camera wakiŋŋambye badde you know I don't want to interrupt you nnyo badde kyalo okujjayo ekya logo nti bano bo ayagala wajja mu kifo n'alaba logo yasobola ogitegeera n'amanya bano bantu bange n'amanya wano ndi waka so logos zino nazo tuzeetegereze nnyo I think because ndowooza kati for example ng'omupiira gw'empologoma logo ya company I think eteeka ssente mu mupiira kati through that neekwatiramu bonna abawagizi b'omupiira kale twe tugenda ku gospel. It is a lion mbadde sikirowoozangako nnyo anyway tubadde tugenze ku gospel music bino ebisinga amushuwa tugenda funa obudde tubiwa obudde nga tubyogerako in detail since tubadde ku music kati tumalire ddala music ono gospel obadde onyonyola nti tebali eri yokka ne mu gospel nate mu gospel tuwulira bayimba batendereza Katonda gospel song oli ayimba atendereza Katonda anyway mukuffe ate eno ye akozesaayo atya mukulu sitaani anti kati gospel ekisooka ennyimba ezo bw'oziwuliranga
oli mulokole era kuba waliwo omulokole ng'ebyokunoonya Katonda si byaliko. Oli ayinza okuba mulokole ng'olusi taata we yamuzaala pasita ng'ewaka yakula nga balokole naye nga ye tatuulangawo n'ayatula ye nga ye okuva ku nnyonta, oyo mulokole gy'ali era ye ng'abikolanga mulimu bizinesi y'awaka. Naye njogera ku mulokole ayina ennyonta. Oyinza n'okuba nawe wakulira waka nga balokole naye nga gwe kennyini wafuna ennyonta emanye amazima nga ggwe. Kati njogera ku mulokole oyo wawuliza ennyimba zino ez'ensi zikunafuya spiritually, abadde asaba emirundi 3 otandika gumu 2 bagenda bakunafuya kubanga gwe wawulirayo oluyimba lwansi naye nze mu mwoyo ndaba obusaale obukwolekera obungi era nze nkulaba nga sina we nkuyamba. Ekino ennyo kyenyinza okuyigamba kujja kugamba gyebaliko oli otya obulamu bugamba ki wali agadde njogere ku kino. Nze mukwogera naawe nze ndaba ekitangaala ekiba kive ne kikuyiikira kire ekizikiza obusaale ne butandika oggwa mpola. Kati gw'otandika okuwulira emirembe nga njogera naawe nenkuvuga paka wenja nenkubuulira Kristo. Kati emirembe gy'owulira gino gitandika okukuleetera okutandika okwetegereza byeggamba naye mu kutandika sitandikira eyo naye nsooka kuleka ne tunyumyamu ekitangaala ne kitandika okubeeramu emirembe nekitandika okujja mu ggwe okutya ne kutandika okukendeera okwegamba okubeera nga omutima okubira kumu ne bitandika okukakana naye nga nze ndaba obusaale nga bujja. Kati gy'okoma okuza musiki w'ensi akunafuya. Ate musiki w'ensi bw'obanga toli mulokole takunafuya bunafuya atandika okuyinitiatinga. Katugeze singa oli nga toli mulokole n'owuliza musiki w'ensi. Kati kambabuulire waliwo omusajja omu nali nina wentudde ng'ataddeko earphone nze nentegeera awuliza luyimba lwansi. Oluyimba lwali nga lwaba Jamaica. Omwami oyo nze nentandika okuwulira by'awulira, nentandika okuwulira byalooza munda mu ye. Omwami oyo yatandika okuwulira lyrics nga zijja gy'ali. Yali alina kyanywa nga teyali sigala naye yali anywa n'afuwa omukka naye nga buli lwe yanywanga waati nga lyrics zongera okuba nga zoogera naye ye nga ye. Kati ekyavaamu lyrics ezo zatandika omugamba engeri gy'alina okweyisa. Era omusajja ono namutunula ennaku eziwera Katonda yanzikiriza yagenda n'atandika okugula agapala aganene ako n'agasaati aganene. Kati buli yawuliranga lyrics ziri nga awulira nga w'amaanyi nnyo era omuntu oyo yatambulanga mu awantu awobeera ababbi abakambwe naye we yatambulanga yawuliranga nga munene nnyo nga yeraba nga giant ng'era akusonga mu busonzi oba watamidde nga wanywedde nga ng'omuviira buvizi bwoti. Kati n'awulira muli pride ey'amaanyi. Era Mukama n'andaga olunaku lumu omuntu oyo lumu yava mu kkubo eryo gye yali agenze gy'oyinza okuyita oba ewali gye bakolera gye banywera enjagana biki yafulumayo n'ayingira mu luguudo naye ye yalaba akyali eri naye yali mu luguudo lwennyini motoka yamutomera era yafa. Naye nze Mukama yamundaga nga ave no bw'ati naye Mukama yali agezako okundaga nti ekyo kyonna kimukozesa bamuteeka mu katego we banaamufunira obulungi. Kwegamba bye Sitaani ebintu byabikozesa kati kabere bayimbi awo Sitaani akuwa kino simanyi oba nakubulirako lumu waliwo omugagga omu nayagala ogenda omubuulira enjiri namulaba ng'abeera kumpi ne wetusula nenjagala nnyo genda omubuulira enjiri nga nina kyendabye nenjagala ogenda omubuulira naye nga buli lwe ntuukawo wenti Mukama mpulira mulinga ngamba si kyekiseera nenjagala okufoosinga nga ate Mukama tanzikiriza era Mukama naŋŋamba si kyekiseera paka omwoyo naŋŋamba nti kakati oyo gw'olaba ali bw'ati naŋŋamba wonna agendayo mubuulira ogenda kubanga ente ogenda kubanga yandaga ente ng'eri mu kulya ebikuta n'amazzi nga bagiwanga era nnene nnyongimu nga nannyini agirabirira bulungi nandaga akanyonyi ne kajja emabega ku nte neewuuba omukira ne kakuba ne kadduka naŋŋamba ente eyo ye mugagga oyo gwe bw'ogenda omubuulira gw'olinga ako akanyonyi tagenda kumanya omugaso guleese akanyonyi ku nte naŋŋamba era ajja kugobera eri naŋŋamba naye ente kyetamanyi oli agiwa ebikuta mu budde n'amazzi egeje agiteekerateekera lunaku lwali gisala era ye essanyu lye lwali lifuna era ye agitunulira ati amasavu naki yo ente esanyuka erya Mukama naŋŋamba n'oyo gw'olaba anyumirwa ebyo byonna ne tamanyi waliyo olunaku luli lwagenda okuva mu mubiri guno emmeeme ye yeetaagibwe ku olwo oli Sitaani alisanyuka nga mutwala mu muliro ku olwo lwaliwulira ennaku
esinga ennaku ku nsi eno, lwaliwulira obulumi obusinga obulumi ku nsi eno, lwalejjusa nagakale singa. Naye Mukama n'aŋŋamba ekiseera ekituufu bali musindikira omuntu aliyogera naye naye si kati. Njogedde ekyo nkulage nti ne bano oba abayimbi oba abaki tubalaba nga bali mu ebyo, naye oli abawa ateekerateekera lunaku luli lwanaamugjamu, kubanga ye Sitaani ategese n'ennyiririze okuteeka mu maaso ga Katonda. Nali ndabyeko Sitaani ng'alese olunyiriri Amosi 3:3 ng'atedde maaso ga Katonda ng'agamba ono twatambulanga naye era twakkiriziganya twakola endagaano. Ali eyo soma Amosi 3:3. Ababiri tebayinza kutambula okujjako nga bakkiriganyiza ne bakola n'endagaano. Kati bambi tubasaasire, bagenda lwa bugagga na tutumu, naye kati bali mu miguwa, tasobola kuvaayo, ate bw'avaayo ate okuddamu okutambuza ebigere. Kuba Sitaani ajja kutwala ebyo byonna, kuba Sitaani ebyo byabakuwadde biba bya magiki. Akuwa emmotoka naye ng'amanyi lw'oligezako muvaako, eyo emmotoka gy'alina okukozesa okutta. Segedde ye Sitaani kyakola, akuwa wano naye te n'akuteekamu ekintu ekijja okukuleetera obuzibu, n'akuwa ettutumu naki, naye n'akuteekamu okunywa omwenge ogw'amaanyi ennyo gukwonoone munda, oluusi guleete kansa, nga ye awo waakulindidde, lw'oligezako okukola bw'oti nga kansa ayongeramu. Kati bambi bali basibe bambi, lwakuba kati abaana abato babeegomba, abalala bavuga emmotoka ennungi, amayumba, naye kankubuulire, kyobola omuyimbi omu yayimba nga kijja mu mutima, enkoko yo girye ng'emmeme egumye. Naako ennuma. Kale obadde okyali ku gospel, omanyi information erina nnyingi nnyo olumu ate nga yonna ya mugaso. Kyolazi when at times wobrancingako nkola ki, nkuleka nosuka n'okimaliriza, nja kusika nkukomyewo we tubadde ku gospel ng'otulaga gospel wekibeera, naddala tuliko abaagala gospel music. Ekibuuzo kyandibadde ntegeera nti oluyimba mu ntiro lwa Katonda ebyaddala. Oluyimba olwa Katonda ebyaddala oluwulira mu mutima gwo nga lulina kye lukwongerako mu mwoyo. Ate oluyimba oluwulira nti tetuli ku byansi. Katugeze bwe tubanga mu kyaki gye basabira, tuleese ebidongo, tuleese amataala ga disco, tutaddewo environment eya disco. Gw'olaba ku kyaki ne disco, ani aba ali mu kuwamba munne? Kyokopye kyekiri mu kuwamba. Kakati katudde ku gospel. Singa olaba oluyimba olwa gospel ng'ebirimu byonna byolaba byansi, abayimbi, engeri gye bambala. Katugeze ng'omuyimbi wa gospel naye ayimba empale zonna olaba, emisono gyonna amazina gansi. Olowooza gospel oyo asika abansi badde eri Katonda oba gospel oyo asika ba Katonda badde mu nsi? Anti bagamba nti balina kubafaanana obbaleeta ewa Katonda. Yes, naye njagala kukubuulira nti ebiseera bingi Sitaani footprint ye ekigere tekikyuka, bw'ayise abeera Sitaani. Ate n'ennyimba ezo nnyingi zibaamu meaning ne messages. Waliwo oluyimba olwa gospel olwakyaka ennyo lwesijja kwogera kuba we ndwogera bajja dutegeererawo ne yaluyimba. Naye oluyimba olwo eyaluyimba nalaba nga balumuwa nga luzze, baaluteekamu amaanyi g'ekizikiza mangi nga buli anaaluwulira balooze nti lwa Katonda. Era ye yayimbanga Katonda naye nga ye ayimba Katonda oli eyamuwadde obugagga. Era ng'ayimba Katonda naye nga ye ayimba Katonda oli. Era abayimbi bangi ne babeera mu video ne bakola sayini za Sitaani empitirivu mu luyimba olwo naye nga balaga Katonda. Olutegedde? Nomanyi kasita ogasseemu bayimbi abangi babeera mu video ndutegedde nga abantu balowooza lwa Katonda. Era bwe baali bakoloba lonchi yalo emmotoka yali ng'egamba abalokole mwenna mujje luno lwa Katonda ayina kye yatukoledde. Naye ng'ennyimba ezo kati eriwo ogende wa Sitaani aweera ddala abayimbi abo aba gospel ettutumu
naye gwe oba oyimba katonda abantu balowooza katonda naye gwe oba omanyi katonda gw'otegeeza. Anti kati awo wewali obuzibu pastor, muweereza wa katonda Kalyango, kati awo ffe abantu wetufunira obuzibu. Nze ntegeera ntya nti Kalyango gwayimbye si ye katonda waffe yennyini. Kati awo kuba kati gwe oyinza okitegeera kubanga gwe olinawo oli ffe bwe tutali ge mazima nti gwe soodduwuliriza n'otegeera. Kati yogera ne Sami nze aluwulidde nga luluunya omwana yayimbye akayimba ka katonda akalungi. Tegeera ntya nti ono kati gwaliko si yono katonda gwendiko kuba ge bakozesa katonda naye nga yategeeza mulala kyokka naawe awuliriza olumu olowooza akola ki ayimba mulala. Kati ntegeera ntya. Kakati ekisooka oluyimba olwo lubaamu ebyensi bingi ebikolebwa mu luyimba lw'ensi byonna mu kushuutinga na biki n'amazina naki bibeera mu luyimba olwo. Era olaba dansi na biki byonna bibakola n'engeri ngoma gye zitambulamu olaba nti zansi era zigenderako amazina g'ensi. N'ekirala olaba nti okuwululiza onyumirwa bunyumirwa ng'era ez'ensi wabula towulira nti oli mu kusinza lwa mwoyo. Era waliwo omuyimbi omu yayimbanga ennyimba ez'omwoyo naye kati bwe yakyusa aye n'ayimba ennyimba endala era bangi bagamba singa tuwulira ziri ezasooka. Tolaba nti abantu baabulabawoko enjawulo. Naye oli eyasooka yali beta. So kakati sooka olaba oluyimba nga za ekidongo n'amazina oba bagenda batugaba babiriko basobole okusika abantu abo nga oluyimba lwa kunyumirwa bunyumirwa nga n'ebiri mu video for example nabyo bye biri ne mu zino ezeeno question mark egiteekewo. Question mark ogiteekewo. Waliwo n'ekirala omuntu okuba ng'ayimba naye ng'ekituufu anoonya ttutumu era ng'ebivulu byonna ebyensi agendayo n'ayimba gospel. Ate bambi omuntu oyo temumunenya nnyo kambabbireko ye aba tamanyi era ye aba alaba nga kyakola kirinomo nnyo 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 era omala mulemerako nnyo kuba ye obwongo bwe bumugamba nkikwese nnyo tebasobola kiraba. Kiringa omuntu bw'akola omuze n'atuuka n'agumanyiira abalala bamugamba nti nawe olugoye lw'oyambadde lumpi ye alaba nti alwa bulijjo kuba tayambadde lugoye lumpi mulundi gusooka ajja alutema ajja alwambusa ajja paka watuuka n'amanya kati bo bamanyi bya bulijjo era bo bamanyi tetubiraba. Kumbe mulaba bamanyi tetubirabira ddala era abamu amala kuwulira bu audio bu video nga buno ku YouTube n'agamba sookoleke kuba bo bamanyi era waliwo omuyimbi omu mu America bali babiri omwami n'omukyala bayimba oluyimba nti invincible we are invincible bamanyi teri abalaba. Tewulawulirako Kelly Rowland invincible kati bo bamanyi teri atulaba era abayimbi bangi bakola byonna bakola naye nga bo. Tewaliwo omuyimbi omu mu Uganda gwe baabuuza kikyayogera ku Katonda n'agamba nse Katonda mulaba buli wamu kyeyayogera kituufu naye alaba Katonda we Lucifer alaba buli wamu ate mu buli kimu. Lwaki ogamba nti alaba Lucifer Katonda we? Kubanga ye wotunira n'ennyimba ze zonna n'ennyambala naki ye amulaba kati we yayogera ekyo atabimanyi ogamba kati ekitegeezaawo n'agobera. Jjukira balina kano ke balimba nti tusinza Katonda y'omu naye bwe bakimanyi Katonda waabwe yali mu buli kimu toyinza mwekweka bamulaba eno kyova lwaliwo omuyimbi omunnayuganda yayimba nze gundi nze kino nze kino nze kino ng'agezaako okulaga nti ye yali kino kuba oli Katonda waabwe ali mu ye nga olaba nti ffe Kristo abeera mu musaayi. N'omuyimbi naye ayimba n'agamba onkulukutira mu veso naye ali mu bbo. Okitegedde kati ngezaako okulaga nti bo kye bakola bakimanyi ate gy'okoma okuwamba abantu naye bambi basibe bali mu busibe era bw'olaba tayagala kwogera ku bya Katonda ebya Katonda aba ayagala obyogerako naye nga baamugaana ne wateekako obutesi kyano by mistake afunirawo communication jjako tebaagala kumuwa chance yonna
ate naye aba ayagala okuddukayo naye bambi tamanyi agendewa ogendewa nga bwe nkugambye ku 100 oba kale ku 10 abagendayo okufuna ettutumu abavaayo ne babeera successful ne basobola okudda mu Katonda babeera nga 2 abasinga mu makkati awo wabawo olutalaawe olwamu singa baali bangi singa bangi abawo obujulizi naye abasinga babattira awo bambi babatta kubanga baawaayo obulamu bwabwe omulabe yabawa emmotoka yabawa eki yabawa kati ekyo kyennyini kye yakuwa nakyo bakikolerako endagaano nti lw'olisazaamu kyekiina ate era basindika munno yakutuusaako obuzibu kyova olaba tebeesigaŋŋana abo boolaba tebeesigaŋŋana kuba bamanyi gwe bakolera talina kisa tasaasira tawa second chance kuba bamanyi essaawa yonna gwe bakutuma ne bakutuma ono kugamba bali mu bulamu nga mutuufu tebalina mirembe era ekyobugagga ffe kye tulina mu Kristo gy'emirembe kuba ffe tuwulira emirembe nga egy'omwana omuto gwe baakazaala naye sitaani alwana nnyo era kankubulire gospel ekiri mu gospel omulaba ayingidde nnyo era bangi abayimbi abamu we bamala omuwamba abamu kati ayinza okuba katugeze mu Nigeria alinnya n'agenda ate n'ayimbira mu nsi endala kubanga tayagala nnyo okwewa bantu abaali bamumanyidde mu kiri ekirala kubanga bajja mutegera enneeyisa ne kibagambe naye ono takyali oli tegedde ate era wogenda ewa sitaani nabo bakugamba oba otya katukutwala mu nsi endala oba genda emirimu egikolera egindi waliwo muyimbi gwa gospel gwe sikyalaba waliwo omuntu gwa gospel gwe sikyalaba yali muvuka w'amaanyi anyway si byangu kati we forward eriki nga ffe abalokole kati we forward esookera ddala muntu kwetunuulira ye nga ye teweetunuulira nga guruupu kife abasabira ewagindi fe abafamire ya gundi weetunuulire nga gwe kuba ojja kubeera mu maaso ga Katonda bw'omu bw'oba okyali mu bya guruupu nti nze ndi wagindi oli makkati mu kisero bakutte Katonda tagenda basinkana nga guruupu ajja kusinkana gwe nga gwe kati tandika kuba na nnyonta nti njagala kutegeera Katonda naye oba okyalimu kino nze ndi wagindi Mukama agamba mu Ephesians chapter 4 n'osoma verse 13 yokkaawo nti ffenna tulina okutuuka mu bumu ne tubeera omuntu ogwo kyenzikiriza oli kyakkiriza n'oli nga ffenna tumanye ekintu eki nga tekyawukana n'oli naye oli waaba akyalimu agamba nze wagindi mbabbirako Kristo yagamba mwekaabireko mukabire n'abaana bammwe ekyo wakiwulirako ekyo kyenyinza okukubuulira nze njagala kukubuulira Mukama yandagako akaseera akamu kino nkyogera jasi okulagako ali eyo yandagako akaseera akamu abantu abamu baali mu kkuŋŋaaniro bangi bajjudde kiringa ng'ekisaawe nga Kristo akomyewo nga tebamanyi nti Kristo yakomyewo Kristo bwe yakomawo kubajjukira Kristo bw'ajja omwoyo mutukuvu agenda kuvaako ku nsi Kristo bwe yajja mwoyo mutukuvu yavaako kati baali mu kkuŋŋaaniro nga bangi bwe yavaako eyali abasumba eyali abikkirirako n'atandika okwogera mu ddoboozi eddene erya bbisi ery'ogusolo lwe balabuka ne bagamba bulijjo gwe tugoberera ku olwo lwayogera mu lujjudde n'abagamba nze kino kyendi n'amera amayembe mu maaso g'abantu abantu ne beekanga ne bagamba kiki kumbe bulijjo oli yamwekwekamu omulabe mukalabakalaba nnyo kati njagala kukubuulira bw'oba oyagala kusinkana Katonda bw'ejjeemu nti nze nsabira wagindi noonya Katonda ogenda mmuzuula Katonda teyagamba nti ngenda kujja mbeerage ng'ekkanisa ngenda kujja nkwerage kuba gwe gwalina ennyonta gwe nga ggwe okitegedde gwe nga ggwe era kino ekigambo kye tugabana kyova olaba nsigamba genda osabire wagindi sikuyita nti jjanu tugende tusabire wano nkubuulira ggwe ebikuyamba okumanya Katonda gwe nga ggwe okitegedde
kuba nange bwentyo bwe nali naye Mukama nansaasira. Bino ebya nze nsabira wa gundi jangu tukuŋŋaaneko zisabire gundi wange pasita wange bishopu wange aposo wange era watabaawo ku church tetugenda tukiveeko. Anti kakati njagala okukubulira nti abantu bangi bwe batuuka mu geyeena kwe kwekanga kwe basanga okw'amaanyi ennyo ng'ebyali ku nsi baamanya birala beesiga gundi nga nowe gwe beesiga lwa maanyi ge balaba naye nga n'amaanyi ge balaba gana maaso tegalaba. Obutamanya tebugisaako muntu musango. Sigamba nti abasumba babi naye kye mbagamba nti ku 100 abatuufu baliko 2. Sigambye nti gundi mubi naye ku 100 abatuufu baliko. Totukanze nnyo. Soogera nti nkyogeza bukyayi naye nze mbadde mu miitingi zaabwe etali emu ezitali 100 empitirivu. Nembalaba eri nembalaba ne wano ku nsi nembala nga babawo obugagga babawa sente ez'ogula amataka naye ng'ekikulu omulabe ye akuŋŋaanya emmeeme ne ziika mu geyeena ne ziika. Era Mukama abateekako omusango bangi. Nze nkubulira kino kati okwekanga kkiriza weekangire wano ku nsi ate oleme kwekanga ng'oli mu geyeena. Batera tuteeseza ki by'owulira ebitonotono ndi kubasumba mu miitingi zaabwe zibaamu n'ab'ebyobufuzi zibaamu waliwo abagendayo okufuna ssente. Mu miitingi zaabwe baabawuliriza Lucifer Setaani ng'abawa obiragiro n'obukwakkulizo okubeezaawo ettutumu ne ssente n'obugagga kubanga bo kuba nze namulaba nannyonnyola naŋŋamba banoonya ebintu 3 baagala wealth ssente baagala crowds bantu bangi baagala maanyi abakozesa endagaano kuba ye ekitabo kibeera wali n'ateekawo peeni n'ateekawo n'akambe era abapya bwajja akwata peeni ye olabula biriiso lyo obukambwe peeni gwe n'ogissa eri n'okwata akambe ne weesala etondo n'otonyeza wali ekyunku mu kyamusaayi kuba ye alina okuba n'obukakafu mu maaso ga Katonda nti wamusalawo nga teri akase gwe n'akuwa ne logo nti genda oteekeko logo eno abamumanyi bo bwe banaayitawo bajja kumanya ono waffe gwe abantu balimbe ofune ettutumu naye abamumanyi bo bajja kusirika abamanye gwe kuyogera byonna naye abamumanyi bajja kumanya eno logo yawali eno logo yawali eno logo yawali. Nze njagala kukubuulira nze Mukama nzikiriza emirundi mingi nengenda ne Michael mu kyaki ya Sitaani nga basaba ne tuyitamu ne tubalaba nga basaba naye obubonero bwe nalabayo bungi ze logo z'amakanisa mangi Sitaani okulaga nti wali wawe. Mulimu logo ziwalabako eza Uganda ne wotazoogera mweziri mu Uganda nga ziri mu Kampala muno sisobola kuzoogera naye kati gwe off camera nja kusooka nkulage kyaki ya Sitaani nga basaba njikulage ku intaneti olabe nti olaba basaba olaba batuula olaba bonero kati nzije nkulage wano kyaki mu Kampala ng'akabonero kali kennyini akali maaso mu kyaki ya Sitaani Satanic Church ke batadde waggulu ke kali ku mabaasa ke kali ku gundi. It is not a coincidence naye ng'abantu bo bagamba nzooye wange naye bambi mu butamanya okitegedde kati kyova olaba amazima ekkubo funda abaliraba batono n'abaligoberera batono eno ensi bwetyo bwekutta ekizikiza ekiri ku nsi kyovola Kristo kyekitangaala ekiwere ekibisse mu maaso kivawo ng'ozze mu Kristo. Kyova olaba abantu bangi Katonda abatuma batya okwogera bino ebintu byenjogera sibitegedde leero maze emyaka mingi nze nga neesirikidde ngenda neesaba byange nentambula naye baamala kunnemerako Mukama nannemerako yogera nange nga ntya era Mukama nandaga abantu bangi omwami ali Brazil omulala ali mu nsi endala nensinkana nabo naye nga Mukama nabo abagamba mwogere temutya mwogere omusango gubaveeko gweyogera ebisigadde osirike era soogera nga ngamba muntu genda osabire ewa gindi wabula nkubuulira gwe nga gwe
otuuka otya eri Katonda owone omuliro owone geyeena kubanga geyeena amaziga agali eri newobanga maama wo yono ne taatawo nga mwenna muliro toyagala na kumumanya obulumi bwobeerako era teri kyongera bulumi nga kulanga oli muliro n'omusumba wo ne bamuleeta gwe wali weesiga tokyalina budde bwenenya tokyalina ki nga it is too late nga wagoberera amagezi go oli mu kukaaba muliro oba oliyawo gwe wali weesiga nga naye alumbye bamuleeta nga tayagala nakutunulira ng'ensonyi zimukutte ennaku ng'ebyawandiikibwa biyitawo wali nti omusaayi gwammwe ndigubala ku basumba wekitegedde kati ekigambo kya Katonda kitaala kisala wali akiwulira n'awulira nga kimufumise olw'okuba ali mu kulwanirira ekifo oba ki lowooza ku mmeeme eyo gwe nga ggwe ogenda wa wekitegedde lowooza ku mmeeme eyo kyova olaba mu Bayibuli boogera olina mu Bayibuli olaba omuweereza wa Mukama ayogera n'agamba abo abafalisaayo balinga grapes balinga entaana kungulu nga zirabika bulungi naye nga munda waliyo kufa kyekiri mu bifo bingi abantu bye bettanira okitegedde kati nze nkubulira bino naye ensi eno eri mu kizikiza era amazima n'ogalaba n'olaba oti mugeyeena owulira ennaku kubanga ate abantu bangi gye baddukira sitaani akosezanga kkubo ddene okutwala bangi mu muliro kale I think tumalirize ogenda kutuwa ebigambo byebisembayo then nibye tunayogerako leero nkuwadde omukisa olunaddako bye tugenda okukwatako naye ebintu byoyogera leero nange binkanzeemu ate olina kwoyogedde oli muliro okaaba oba oliawo nga ne pasita asonze obudde bwaggwayo dda takutunuulira bakugamba nga ng'owakana tulina kwenenya endewe kale ebigambo ebisembayo naki kye tusuubira okuba nga tujja kukwatako mu episode zaffe ezinaddako mukama wanaabakkiriza esebo kati ebigambo ebisembayo njagala babuulira nti ebintu bino bye twogera si bya buli omu byabo abalina ennyonta okumanya Katonda kubanga okutegeera Katonda waliwo garanti y'okutegeera Katonda eri emu. A sincere desire for truth is the only guarantee for truth. Obanga ennyonta yo yannama ddala gw'ogenda okutegeera amazima. Alina ennyonta ng'alina obukwakkulizo obulala bwonna tagenda kugategeera. N'ekirala kambalekere ekyawandiikibwa ntera nnyo kyogera Hebrews chapter 12 verse 14 Abebulaniya 12:14 Mukama agamba beera mu mirembe na buli muntu n'obutuukirivu awatali ekyo teri agenda kulaba Mukama Katonda. N'ekirala buli omu ky'osiga kyennyini ky'ojja okungula. Tufeeyo nnyo biki bye tulaba, biki bye tuwuliriza, bifo ki bye tugendamu, mboozi ki ze twogera, biki bye tulowooza. Byonna byewandiika ku mmeeme yaffe ng'obujulizi nti twayogera, twalaba, twasembeza kino. Kati ebyo Kristo by'anaazaako bw'oba weenenyezza. Kristo ayagala kununula buli omu okusalawo kuli gy'oli ogoberera enzikiza oba Kristo. Tewali agenda agamba nti tebimukwatako, tasobola kwewala Katonda. Abagagga be tumanyi ab'amaanyi bangi, nze mbalabyeko mu Geyeena, abalina ettutumu, abalina buli kimu. Abagagga mu ango zonna bannabyabufuzi oba bayimbi oba baali ba bizinensi, mbalabye eyo nga baanyeenya ensi eno, naye nze mbalabyeko mu muliro nga bejjusa era byonna nga bagamba temuli. Waliwo gwe nalaba n'akabira waggulu we yandaba n'agamba ŋŋambira Jesus ampa akakisanzireyo, muŋŋambire ng'ayogera bw'atyo. Kati nsaba gwali eyo weenenye, beera mirembe na buli muntu, ogwo omusango guve maaso ga Katonda. Mukama abakuume, mwebale kutuwuliriza. Kale mbeebaza mwenna ababaddeko kuba gye twatandikidde. Sanikege manya gange Wafula Oguti yabadde ku kamera era nga tubaye tulina Kalyango Joel.
si pastor, si apostle, si biki, si bishop, just muweereza wa Katonda ajja wano okubanga atakuweereza okubuulira by'olina okuwulira, si by'oyagala okuwulira. Oyinza okuba byayogedde omukyaye, naye nga wentera obbagamba tetwajja wano okusanyusa buli omu, twajja kwogera mazima. Byonna bye twogedde bantu ebikkoledde ng'ofunyeemu kimu bireke, twalamu ekyo ekikoze ekyo ekikkoledde, kuba si buli kigambo ekyogerwa ku channel eno mu kiba kikyo. Waliwo ekiyinza okujja nga si kikyo, ogutali musango, ne waliwo oyo gwe kiba kijjiridde. Leka tuleme kuwakana. Buli kimu ky'otamanyi n'olowooza mbu tekiriyo kuba tokimanyi. Si obulamu si we butambula. Olumu wookoma otegeera abalala bwe bakola ki, bwe batandikira. Tugenze.